ku General Katumba amala tebasanyuka. Ogundi ozimanyi tuddeyo kwebiri ku internet. Tuddeyo ku net tubinoonye. Abantu kano okugamba nti totukabirira. Bwebera magnitude Bugingo musumba Bugingo kyasusse. Kakana tekino kitono. Jeno eri tumwine yafa. Yes. Ekyali ku social media wakiraba. Yes. Katate kino na kitono. Bugingo musango gwali n'omukulu mu kintu kino. Kweyigiza mbya. Omusango gwali n'omukulu mu kintu kino. Kuvuma abasirusiru bamuvunana butafa. Uganda Eyenkya. Bugingo ye musumba avuddeyo oyo mu kubasumba abavuddeyo nti bwaba abuulira enjiri olumu agenda mu politics. Bwagenda mu politics wabeerayo kati nga eno kino ekibiina kibaita kyekya Nuupu. Ekya Nuupu kirinamu abantu ntu abali awo n'ayogera ebitabasanyusa. Bw'atuuka ku level bw'ekyo kakati abo babalabe be era bebolaba aboogera ennyo bibamanyi ne bibatamanyi creating a threat. Owulira bibatamanyi nedda omuli muntu wa ddembe mwekerezia katolika wano owulira bafaada gitubeere eyo mu kuziika ne boogera ne bawanda omuliro ne bakola batya ani yali abakubya amasasi, ani yali abanyeze. Nekati zekino gwe ntukulaze nti bw'olumu ono okuba nti agenda mu politics asukkawo owulira nedda liri dembe lye okwogera nti nze mpagira gundi, liri dembe lye okugamba nti abaayo nti ye ekibiina bwe kiti kyekisinga dembe lye ye nga ye tekitegeeza nti aba asusse wakoze eki. naye abantu abentegeera ennafu oba abentegeera entono they are now jubilating. Uganda Eyenkya. So kikkaatiriza eriyo abasumba ne bannayuganda SFC bangi nnyo buli omu asobola okukumibwa SFC. Kati kankubuli ate vane ku ebyo n'amasannyalaze gaffe gano station ziwola we ziri awamu ebintu ebimu ebyenkize ennyo eby'amaanyi beetagisa obukugu mu protection. SFC bagiwaayo etegenze kubba etegenze kutta wabula okukuuma ku lw'obulungi bw'eggwanga lwaki tebagiwaayo. Omusumba wamma nga sinedda mbyakwenda kyandigwanidde omusumba akuumibwa SFC. Kituufu nnyo kubanga kuno si kukweka. Tulabye nnyo entalo oba tulabye nnyo enge ne fitina mu bannaddiini. Nja kuwa ekyokulabirako. Ennaku zino badde olabye biri ku muzikiti odi Kampala. Embeera bw'etyo esaana abakungu b'ebyokweri abasumba oba bannaddiini okubawa obukuumi bw'ekika bwe kityo kubanga olumu challenges ziba facinga zifanaganako bwe zityo. Entalo nyingi nnyo eziri mu madiini. Abakuumi bano baweebwa nnyo abawagira gavumenti. Akati ate waliwo n'abatawagira gavumenti. Kati nga musumba Kiboggo omanyi atawagira gavumenti. Gwe mpaayo musumba tawagira gavumenti. Gwesibu Kenya eriyo abasumba b'emmanyi nga tebalina yadde na security. Nga tajagadde temugasa. Omulimu gw'obusumba gwafuuka threat. Nze nange mwennyini Bukenya ondaba seetaaga security. Yes. Eyange nze nganze neemala. Ekisooka kya byonna siri mubbi, sirina nnoonya, sirina ntalo, sirina kiki wendi. Ne waliwo embeera abantu abamu gye bali mutukkirize. Oyogedde akantu akalungi tukkirize. Oliriza gambye nze. Uganda Eyenkya. Richard abadde muweereza wa UPDF. Era nga bw'amala emirimu gye ng'agenda mu kkanisa ye, eyo ye kkanisa ye. Ate abadde mukwano oba wa Luganda nnyo ne Pastor Bugingo wamu n'eyo ekkanisa ey'Ekanani. Bw'amala emirimu gye ng'agenda ku kkanisa eyo. Abantu bakulaba saagala oli. Ate katugulagala nkulimbe. Neze kugambye nti omulimu gwo gusooka gwa bonna omukulu ennyo aweereza eggwanga Uganda. Bamala okuweereza eggwanga Uganda ate waliwo akadde k'ekkanisa. Abadde tatambula na Pastor Bugingo. Buli lunaku abadde atambula naye. Abadde aweereza. Abadde Pastor Bugingo muki? Uganda Eyenkya. Muganda wange kirumira Mukama Katonda gyali amummuze mirembe.
amaka gakirumira nga amaze okufa gakuumibwa SFC okumala emyezi 5 yaliwo tulina aba religious leaders betumanyi abasinga wano mu ggwanga bonna nga bakuumibwa SFC kubanga bo balina akenjawulo bakola VIP protection bakayinaako bakugumu ekyo kukuuma abakungu n'ebintu byabwe n'ebyabwe ako kokako kekabaleeta nti bagwa buli wamu. Uganda Eyenkya. Richard abadde musirikale OSFC owa unit owa UPDF SFC ka unit bu unit mu UPDF ngabola basiemwai ako ka unit bu unit naye abadde obuweereza bwe abadde musirikale. Richard oyo gwolaba Richard ndowooza oba abadde 13th oba 14th intake abayingira 2 5 awo bwe watyo abadde muweereza mulungi nze mbadde mmumanyi ng'omuntu ng'omukwano in fact ate ng'omuntu bwe mukola ebintu ebimu ebifaanagana era nga musajja mukakkamu nga musajja mulokole. Waliwo yadda kiri ky'obuuza ate musirikale ate mukadde wa kkanisa erimu eryamuyiziza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna, it was God from the horse's mouth. Agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna. Erimu eryamuyiziza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna, it was God eyamugambye instruction, yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugyayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. In his words n'agamba eddoboozi eryamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era n'asigalawo. Naye yabwedde oli agesinga mugesi mbale kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 mugamba simbula ate mpola genda emulago. Natumaliriza musumba ali n'embeera kigwa mulabiyeko. Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye ekyomugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunzi kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba. Bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne banansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma kumpi lwa ssaawa emu ebe gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde. Muwumuzayi yasitatinze okusimbula nagamba nedda wali kinjalo okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula na wala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa. Tamanyi yasibye atya, tamanyi yavuddeyo atya kukka wansi, tamanyi omwana engeri gyamushieldinze mukubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says in his words. Bannaye lero nziza kwogera ku nsonga ya Bugingo amasasi agakubiddwa. Obuzibu bwendabye mulimu muteesemu okubalata kungi mu bintu ebiri serious ate nga yabadde political assassination mu analysis ya engeri gye bakubye amasasi Bugingo teyawukana nnyo nangeri gye bakubamu Isma. Of course Isma ali conflicted kuba Isma namwinako Uganda. Isma yali muzukulu wa jjajja wange Bita nga nange bwendi muzukulu wa Bita muloba twakulya ffenna akakonjero katwe tuyinako Uganda awo naye Isma paka kati nkyabirira nga bamutalwa byabufuzi era political assassination kyekimu ne Bugingo kuba tebawukana na Isma
bonna ekibagatta this time wakanya Kyagulanyi nti bweyogera ku NUP nga kufuuka musango basooka kuvuma ku social media kati endowooza yange eri nti kati bakofunye advancement nasooka kugirowooza ku isima naye nekikwata mpola naye bwe nze ne ku Bugingo kati nemba nga mbirivinga nti kati Kyagulanyi ne ttiimu ye bayinza obba batandise okwagala okweliminatinga baopponents baabwe abatakkaanya nabo trends zifaanagana omuntu bajja ne bamukuba amasasi mu kifo obatasuubira ne badduka naye baba akakikola propaganda wa Kyagulanyi n'atandika ne gurupu ya Kyagulanyi n'atandika propaganda era kaakati yabadde bino isima yakuma banankole kaakati Bugingo simanyi omusajja yakabadde ayagala mukazi sente za chachi ne bakyusa narrative yonna simanyi azanye katemba ate nga bya serious matters oyo tubayinza omutayinza kufiira ku scene ate ngo omuntu afa mutendeke ne mugamba nti bya muzanyo so ze ndowooza abantu tukana kubeera cautious tutegeere nti tulinzigire mu political environment kubanga bagamba violence tayinaako monopoly omuntu enasobola okukola violence ne waba opposition ne waba government nga babaza bikola kwami ne kubote babikola ne bamusibe babikola mu nsiko ne bagamba abafuga bye basi omuntu so tubeere vigilant n'aba investigating ku political activism ne action z'abasajja ba NUP n'obukambwe bwabwe nabinza okubanga biri responsible okufa kwa isima n'okwa Bugingo. Uganda Eyenkya. Mbaniriza nnyo abali ku mikutu Uganda Eyenkya mwebale kutugoberera n'okutuwa feedback oba response call bye tubaweereza nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Twongera okubaagaliza omwaka omujja 2024 ogw'enjawulo ogw'essanyu ate era mwongere okutugoberera omwaka guli mutugoberedde n'okutuusiza ddala kati nti namba egenda ekula abagoberezi mweyongedde tuweza kati abagoberezi 7,000 omwaka guno nzikiriza tujja kweyongerako tuwe ddala 10,000 n'okusoba kirungi kinzaamu amaanyi nti mugoberera content oyo yennyini gwe mwetaaga okuwulira abayigiriza abasomesa abawabula saako n'oyo aboogiwaza nabagamba sireeta content asasamaza so tugende mu maaso tugobere Uganda Eyenkya nga tukozesa eddoboozi okupromoting a healthy debate fena tukubaganye ebirowoozo regardless of your race, your religion, your political affiliation n'ensonga yonna oba eggwanga kasitobeera ng'oli munnauganda we can go ahead and have health conversations ezitwala Uganda mu maaso nate tukomyewo nate ku nsonga ezikyagenda maaso mu ggwanga ne tugenda kukwatako ku nsonga eya Pastor Lucius Bugingo yasimatuse amasasi abaseddegezi bwe bamuguddemu okkakkana nga driver we mukadde w'ekkanisa ate era omukuumi we ng'avudde mu bulamu bw'ensi Richard yaziikiddwa n'okuziikibwa ensonga eyo ya byakwerinda era mukulu wange Grace Bukenya BK ngenda kubeera naye atukubire torch cause he is a security expert ate era tudotingire ne dots mu case eno the missing dots ebibuuzo bingi nnyo waliwo abeebuuza bali ku Twitter ku social media waliwo abataabikkiriza babibuusabuusa naye kansooka empe BK omukisa abalamuseeko tugende mu maaso ssebo obulamu buli butyeno abalungi mwenna abatuuka ku Uganda Eyenkya mukola kya ttendo mbakulisa omwaka guli omukadde gwe twakayitamu ate era nembaagaliza ne guno gubeere ogw'essanyu weewaawo bibadde tebitambula bubi yes mawulire ago agazzeemu ku nsonga gyeyogeddeko naye nga yensi gye tuyitamu tebibulamu gwakanga musana kakiro tabulamu bino tebikukanga mu ggwanga lye tulimu omwaka twakagutandika ne wiiki tennawera ate kati Uganda ebino bitono bino biri nnomo bifa batambuddeko wano cases tewali na kubeerawo kiriwo naye mu nsi ezimu poliisi ekeera ku makya okuyoola emirambo ne mu nsi ze twesimisa nga United States otuuka states ezimu nga poliisi eyoola emirambo lwako omwaka guno sinnamanya eyoola emirambo mwaka guno baakayoola emeka bakwa tutona kikolako research naye kati nze nkubudde realities nti mulimu ensi ezimu mulimu ensi ezimu nga obudde bugenda okukera ku makya nezitulinaanyi wano genda Juba genda Congo genda Sudan genda luddawa nga bayoola mirambo
abantu abakubiddwa amasasi kale Uganda tuli safe nolwekyo tuli safe ne buneze ensonga ezibeeramu mu kyetwandiise the bracket of normal crime bino biba bibeeramu obuntuntu bwe butyo obumulumulu bwe butyo naye nga si a threat nti enatandise okuwaŋŋangusa abantu oba efuula abantu nti nga bannaffe boga nti Uganda is bleeding abantu bawaŋŋanguke nti Uganda bleeding big it's not bleeding bino byetulaba omusumba yasumattuse kakati ekyomusumba okusumattuka si yasoose abantu bangi nnyo abasumattuse amasasi cases z'amasasi ng'oggyeko abagundiivu n'abo abalala cases ezimu ezitutakoze eki abantu bangi abasumattuse amasasi Uganda is not bleeding bizze bibeerawo emabegakaawo waliwo ekyatuuka ku General Kasirye eggwanga ng'ali emitiryanaawo oba ojjukira bulungi nnyo waliwo ekyatuuka ku General Wamala Katumba n'asimattuka waliwo ekyatuuka waliwo omusirikale omu yali ng'akola mu Wembule bamuyitanga Haji emmenga awo bamukuba mukazi we yali mu mmotoka n'asumattuka kwegamba abantu bizze bibeerawo keesi ezibwe zityo bannayuganda kye bagamba ekyo Uganda is bleeding izo keesi nga z'omenyeeyo omanyi waliwo ebintu ebimu okutta abasiraamu abakyala Entebbe ebintu ebirimu nga bibi nga bikyamu era nga tubivumirira naye nga tetusaanya ate kubizanyiramu oba kubifuula katemba ntujanjawaza katemba Uganda tekyali muntu yenna ali safe tekyali yenna muntu mulamu naye nga jjajjawo ali wano nga taatawo ali wano nga nawe ekyeggulu wakiridde gw'oli ki oli nsolo ebyo bibeeramu Ugandans safe tuli safe they are safe omwaka ne tugutandika bwetu they are safe njagala okutegeeza kakati twogere tutya ababadde Iran abafudde almost 15 twin blasters wazirabye ne bafa nga 15 awo tugambe tutya waliwo ensonga waliwo ebintu ebimu ebitambula nga bibi nnyo naye bannaffe abamu babiteekamu drama wa politics ate ne babifuula ebiki ebirala kale n'olwekyo kino kibi tukivumirira tutambulamu ne famire ya taata waffe pasita waffe Bugingo Comrade Richard gwe baziisa olwaleero tuli wamu nammwe mu kaseera kano ak'obuzibu naye nga tulina bakwasa Mukama. Richard obadde omumanyi ngaani kuba oli wa byakwerinda oyingira ddiipa mu bintu ebitali bimu eno musumba Bugingo tutegeeza mukadde wa kkanisa kyetwategeddeko nga bannamawulire nti abadde wa SFC abadde mukumi wa Pastor Joseph Bugingo ate era abadde driver we kiki ekituufu kyabadde beebuuza abantu bave mu kulimba byo politics byongamye gwe babiteekamu. Richard abadde musirikale o SFC owa unit owa UPDF SFC ka unit mu UPDF ngaboola CMI ako ka unit bu unit naye abadde obuweereza bwe abadde musirikale. Richard oyo gwolaba Richard ndowooza oba abadde 13th oba 14th intake abayingira 25 24 awo bwe watyo abadde muweereza mulungi nze mbadde mmumanyi ng'omuntu ng'omukwano in fact ate ng'omuntu bwe mukola ebintu ebimu ebifaanagana era nga musajja mukakkamu nga musajja mulokole. Waliwo yadda kiri ky'obuuza nti ate musirikale ate mukadde wa kkanisa bw'ogenda mu brigade z'amagye awatali na wano amagye ga US galina chaplains brigade eyaba chaplain abalyobi b'emyoyo owulira ekintu ekyo. Richard abadde wa special
forces SFC ekuuma president Yoweri Kaguta Museveni eje erikuuma president lituuka litya atuuka atya okukuuma omusumba owa SFC UPDF akati ate nowuliriza nkugambye SFC kati abatuwuliriza olwa abantu kyetagisa nnyo boogera ebintu bye bamanyi SFC egwa mu first division first division eyaki ey'amagye ge bayita ki UPDF then abeera ki eri unity bu unity nga bonalaba wa jati n'ogamba nti akola mu jati naye jati is under CMY unity eyo y'amagye agaki aga UPDF progressive Kenya kusanza bwemba nkuumibwa jati nzikirizibwa okuumibwa jati nga wamala kakati special forces zikirizibwa okukuuma ba civilians kubanga n'ebiragiro byabwe bakuba okukuuma bannayuganda okukuuma ensalo za bannayuganda okukuuma n'ebyabwe kubanga mu courses ze bakola balina mu VIP protection owulira balina mu VIP protection erwanyisa butuju senga abadde nti wakulwanyisa butuju nti ali eno naye bali special forces zikuuma bakungu zikuuma bakungu teri mandated kukuuma president nedda sebo eyo VIP protection unity mwe bagwabo bona special force nga specializing mu ebyo etegera nnyo VIP protection vice president akuumibwa SFC era bona bali under SFC police gyolaba eyo ey'obutolobojje enaakanini abo bona ba SFC ate eno I'm forgetting ngunji abambala eba yanjawo tesinategeera era bonna bali under SFC abo bola abakoma vice abakoma vice president naye nga tuziyo ku kiri abantu bangi nnyo ba civilians abagwa mu kiti ekyo bwa VIP oba abeetaaga obukuumi tumanyiko n'amaka agamu agabakungu abaafa oba abantu bannayuganda abalina obuzibu kanja kuwako ekyokulabirako muganda wange kirumira mukama katonda gyali amummuze mirembe amaka gakirumira nga amaze okufa gakuumibwa SFC okumala emyezi 5 yaliwawo tulina aba religious leaders betumanyi abasinga wano mu ggwanga bonna nga bakuumibwa SFC kubanga bo balina akenjawulo bakola VIP protection bakayinaako bakugumu ekyo kukuuma abakungu n'ebintu byabwe n'ebyabwe ako kokako kekabaleeta nti bagwa buli wamu mu UPF wa Uganda Police Force kitemuli unity ekuuma ba VIP kakati naye mweri ze units ezenjawulo lwaki sibe bawuleete bwenu kakati nkugambye nti tulowooza nti expertise y'abali obukugu bwabwe busukira ku bano bwebababwa kati wuliriza kino nkugambye nti kyetaagisa obwetaavu matters a lot ani gwogenda okukuuma ani sanctioning deployment eyo naye ekigendererwa kyayo si kulumya bannayuganda wabula kukuuma munnayuganda awo tulina okutunuulira tugende ku kesi ya Richard ekituufu abadde akola kiki kyobadde omumanyidde kabadde mukuumi driver mukadde Richard abadde muweereza wa UPDF era nga bwamala emirimu gye ng'agenda mu kkanisa ye eyo ye kkanisa ye ate abadde mukwano oba wa Luganda nnyo ne Pastor Bugingo wamu n'eyo ekkanisa eye Kanani bwamala emirimu gye ng'agenda ku kkanisa eyo abantu bakula basagala oli andi katugulagala nkulimbe nenze kugambye nti omulimu gwe gusooka gwa bonna omukulu ennyo aweereza eggwanga Uganda bamala okuweereza eggwanga Uganda ate waliwo akadde k'ekkanisa abadde tatambula na Pastor Bugingo buli lunaku abadde atambula naye abadde aweereza abadde Pastor Bugingo muki ngamba Richard abadde aweereza dde eggwanga nkubuuza Pastor Bugingo muki musumba niye musumba mu Canada mu Uganda muki Uganda bwabanga abadde akuuma Pastor Bugingo
abamu deploying ne bamuwa obuvunanyizibwa obwo obuweereza obwo nze nkakasa omulimu gw'abadde akola mutuufu nnyo so kikkaatiriza eriyo abasumba ne bannayuganda SFC bangi nnyo buli omu asobola okukuumibwa SFC kati kankubuli ate nvane ku ebyo n'amasannyalaze gaffe gano station ziwola we ziri awamu ebintu ebimu ebyenkiza ennyo eby'amaanyi beetagisa obukugu mu protection SFC bagiwaayo etegenze kubba etegenze kutta wabula okukuuma ku lw'obulungi bw'eggwanga lwaki tebagiwaayo omusumba wamma nga sinedda mu byakwenda kyandigwanidde omusumba akuumibwa SFC kituufu nnyo kubanga kuno si kukweka tulabye nnyo entalo oba tulabye nnyo enge ne fitina mu bannaddiini nja kuwa ekyokulabirako ennaku zino badde olabye biri ku muzikiti odi Kampala embeera bwetyo esaana abakungu b'ebyokweri abasumba oba bannaddiini okubawa obukuumi bw'ekika bwe kityo kubanga olumu challenges ziba facinga zifanaganako bwe zityo entalo nyingi nnyo eziri mu madiini abakuumi bano baweebwa nnyo abawagira gavumenti akati ate waliwo n'abatawagira gavumenti kati nga musumba Kibbo gwomanyi atawagira gavumenti gwempaayo omusumba tawagira gavumenti gwesibukenya eriyo abasumba bemmanyi nga tebalina yadde na security nga tajagadde temugasa omulimu gw'obusumba gwafuuka nze nange mwennyini Bukenya ondaba seetaaga security eyange nze nganze neemala ekisooka kya byonna siri mubbi sirina nnoonya sirina ntalo sirina kiki wendi naye waliwo embeera abantu abamu gye bali mutukkirize oyogedde akantu akalungi tukkirize oliriza gambye nze naye waliwo tukkirize embeera emu esoomozebwa oba ey'okusoomooza eri mu makanisa eri mu mizikiti eri mu masinzizo aga buli kika ekyo tukikkirize nga beetaaga obukugu oba beetaaga obukuumi obw'ekika ekyawaggulu ennyo tugende ku nsonga lwaki bannayuganda bakyabuusabuusa attempted assassination tereza ekibuuzo gamba lwaki bannayuganda abamu social media yonna bangi nnyo tekuli social media muntu bwogenda social media muntu ina users oba bagikozesa kati kamala okubuuza social media ebeerako baki bantu bali luddawa mu Uganda abayitirivu are you sure usise tugamba kumpi nze abantu bendaba bali ku social media abakomentinga ku bintu bya Bugingo abasinga bali mu biyumba abasinga bali mitala w'amayanja it's okay tebali ku ground abasinga benoonyeza byabwe oloza lwaki okwa assassinations eziba for instance ya General Katumba Wamala bannayuganda tebagibuusabuusa why on this kicho lwaki bacha enjuyi ziri bbiri Bugingo ye musumba avuddeyo oyo mu kubasumba abavuddeyo nti bw'aba abuulira enjiri olumu agenda mu politics bw'agenda mu politics wabeerayo kati nga kino ekibiina kye bayita kyekya nuupu ekya nuupu kirinamu abantu ntu abali awo n'ayogera ebitabasanyusa bw'atuuka ku levo bw'ekyo kakati abo babalabe be era be boolaba aboogera ennyo byebamanyi ne bebatamanyi owulira byebatamanyi nedda omuli muntu wa ddembe mu ekereziya katolika wano owulira bafaada gitubeere eyo mu kuziika ne boogeda ne bawanda omuliro ne bakola batya ani yali abakubya amasasi ani yali abanyeze naye kati zekyo gwe nkikulaze nti bw'olumu ono okuba nti agendamu mu politics owulira nedda liri ddembe lye okwogera nti ze mpagira gundi liri ddembe lye okugamba nti abaayo nti ye ekibiina bwe kiti kyekisinga ddembe lye ye nga ye tekitegeeza nti aba asuuse wakoze eki naye abantu abentegeera ennafu oba abentegeera entono they are now jubilating lwaki basanyuka olowooza kiki bunafu bwa bwongo nakutegeera bantu bakoye bunafu bwa bwongo nakutegeera n'ekirala bulogo kubanga nze nazze kuno ng'omuntu asanyukira omufu akolifayinga okuba omulogo omuntu asanyukira omufu akolifayinga okuba sadist
sadist ye muntu ayagala okulaba omuntu nga ali awo abona ali mu buzibu ye kimusanyusa. Kakati bana abavubuka abamu abo mutugamba abakola social media yiba meka lumbuye ku General Katumba amala tebasanyuka. Ogundi ozimanyi tuddeyo kwebiri ku internet, tuddeyo ku net tubinonye abantu kano okugamba nti totukabirira bwebera magnitude Bugingo musumba Bugingo kyasusse kakati ate kino kitono jeno eri tumwine yafa yes ekyali ku social media wakiraba yes kati ate kino na kitono Bugingo musango gwali n'omukulu mu kintu kino kweyigiza omusango gwali n'omukulu mu kintu kino kuvuma abasirusiru bamuvunana butafa, abawumba tuntu bamuvunana butafa lwaki tewafudde gwe musango gwalina gune ne bamukuba bakugambye nti no ebine bijja bigwawo ezo accidents bwezite zijja zibawo ba taxi zijja zibawo uniform nti nga bona ayambala nti ono ayambadde bulu nange bulu n'oli bulu buli emwejja lwayo olowooza ebintu ebyo gavumenti si against maso be promoting nedda wali omukulu Frank Gashumba tumumanyi oludda lwagwako yavaayo jakana bwe yafuna akabenje mutani wa Haji naga singa yafudde amateeka ne gatakola kati bano obanenyezaawa akati kankubuulire babeera nga oli awagira gavumenti Gashumba akolanga ani mu gavumenti ya NRM nzijukizaamu mwagizi wa gavumenti ya NRM nga ate n'okutwegana atwegaana ebyo bibyo azza wagira NRM ebyo bibyo Gashumba si muwagizi wa NRM naye munna Uganda bwe yayogera ebyo gavumenti netabako kyemukolako lumbu abadde abika n'abalamu wano waliwo omukulu omu akulira ekibiina kiramba bino ebyopposition bino ebiri wano mu Uganda abadde akuba ne mugalo tugundi kakirabe oyo kakirabe ani yali amukutte mukulu kyoyo nga simumanyi sebo fena tuli Uganda teguli munnamawulire oli munoonyereza abantu bajja bafa wano waliwo ogubiina oguli awo gwo gwalese trend ngeri awo yakusanyukira bafu era nze mbadde nsaba singa nno baba batuyambyeko ne bagamba nti banne tugenda kubalya nnyama baba bawenga babalye naye nga kibi nnyo omusajja omufirika okusanyukira oba omukazi omufirika okusanyukira omuntu afudde olowooza bannayuganda tebakoye nedda bunafu bwa ntegeera bwe nkukoowa tekitegeeza nti nina okusanyukira obubiibwo oba nina okukwagaliza okufa kubanga nkukooye ebiseera byonna pasita Bugingo azze nga Emilia Katuti ngalaga embeera nnungi buli kimu kiri bulungi embeera nnungi embeera kati kankutegeeze kino mmwe temunnaba kutambulako essaawa zino ziri mmeka tunula ku ssaawayo 16 ekibuga Khartoum kafyu wa ssaawa 9 kafyu wa ssaawa 9 essaawa zino tugende Mogadishu essaawa zino kafyu wa ssaawa emu mu kibuga Mogadishu essaawa zino ne bwogenda obugenzi wabatidde omunankano omuyimbi omuddusi waffe Kenya eyo street olwo oluguudo olwo obudde kasita buziba toyitako Uganda yensi nkugambye Uganda yensi mwena kye mwagala okulabako mulyoke muliretinge nti ngamba mwena kye mwagala okulabako kuba omuntu adawutinga embeera gye tulimu aba yina endala gyagala okulabako betulaba ku nsi ezimu mu Africa ezitambudde ezisenvudde bantu bali bulungi nga nsi eno pasito omusumba alina okulyowa emyoyo kati mu Africa wano ensi gye tutunuulira okuba nti tugyesiimisa uliriza ensi tugyesiimisa South Africa uliriza kati gireke eyo naye Uganda South Africa naye South Africa njagala okubuuza omuyimbi Natinku owa regi yafaaki omwaka guno bakafa nkubuuza yafaaki
abakafo bamanyi South Africa omwaka guno abakafo bamanyi kwegamba twogere ebintu bye tumanyi Uganda obuzibu buno buliwo si bwe buzibu obuwangangusa abantu ate bwe buzibu obunogerwa eddagala bikantu bagakulira nnyo ebintu bimanyi neno nobikweka ko kakati oyagala nkugamba ekintu katuli bubi bannange bannayuganda tuli bubi kati bannange buli omwadduke ekituufu kyeki gwe mbulira ekituufu tuli ku time otambudde otuuse wano tuli ku time bomb wande totuuka wano ssaawa zino 3 ez'ekiro ensi eri ku time bomb tulina kutambula kutuuka wano kitutambula kamala okubuuza okuva wotambudde okutuuka wano osanze road blocks meka tuwulire meka oba wegereza osanze kubuuza osanze checkpoints meka okutuuka wano tewali neema bwotera kyosanze obuzibu bwe tulina bwebwo obuzibu obwali ne mu bayibuli obwava mu story ya Good Samaritan. Tugende ku nsonga eyabaddewo ey'amasasi okugenda ku crime scene bannayuganda bakyebuuza ebibuuzo bino wammanga what really happened? Was it an assassination oba kabadde kabaddi? There are those ones abali ku over the social media bateekako comments ne baposa biga this was a kabaddi eno yabadde film. Kakati omanyi ffenna twasoma netusomera mu bifo ebyenjawulo abalala ne tukuzibwa nga twayonka bamaama amabeere g'abamaama baffe naye abamu emyaka gino generation eno abaana abasinga bakulidde ku mata ga nte oba ag'ebisolo ogutali musango kati olumu olaba endowooza nti eyawukana tosobola kugamba nti tosobola kugamba ewantu wafiiridde ame officer mulamba nga yafudde emmotoka nga ekubiddwa incoming bullets zetulabye n'okulaba nga n'omusumba omwe yasurvivinze aba forensic bamaze okola nti ebiwundu ebimuliko byamasasi era biri mu kifo gwe nojja n'ogamba nti kabadde kabaddi babadde banywamu caayi oba wayonka ndiga. Eyo ye problem gye tulina nti abaana abakuze omulembe guno abasinga bamaama muganya okubayonsa bamugana okubayonsa ne mubawa amata g'ente kakivuga nga buli kimu bawuuma buwuumi ziringa generator bawuuma buwuumi okwajuwinga ensonga gyolaba nti ensonga nkulu ekintu omuntu afudde bo kibasanyusa ekyo kitegeeza ki omuntu alimu olusolosolo ensolo yeraba ekintu ekiri serious yona ekitundu abutunulizi bwekityo pasito omu omugundivu mu ggwanga abadde akubiddwa amasasi omusirikale waffe bamukubye bamusse nga ogamba kabadde kabaddi mwagise sitanti ebadde sitanti kabadde kabaddi kati olwo oba wayonka nsolo lwaki tebali convinced njagala gwe wa security otugambe kakale ekisooka kya byonna mpuliddeko nange mbadde mbawulira kati ekisooka kya byonna batugambye nti bonga bo oba batesitesi ba incidents ez'ekikaba ekitya oba babadde baziteekateeka buli nnaku tetumanyi batugambye lwaki eno emmotoka lwaki pasita teyasigaddewo ne bakuba amasasi nasigalawo natajja mmotoka ku siini n'abeeraawo. Nze senga nabadde Bugingo ekintu kyeyakoze Amini yasooka okukikolako mu 1994 Amini yasooka okukikolako lwe bamukubane ba bodyguards be n'abavuga paka Mulago kati Bugingo yowookubiri gwe naakalaba yagadde n'okutomera amasasi bwe bali bakubyeko incoming omanye esasi nga lijja gy'oli mugenda amasasi ge muwulira naye nga lijja gy'oli decision yonna gy'oteekinga gy'oba oteekinze kubanga obeeramu ekiwalazima ffe kitute ekiwalazima munna ali mu kukaaba ali mu kubulooga kyokka gwe olaba okyalinamu obulamulamu uliriza teriyo ani agaime mbuna n'agoba ekyatutegezeddwa ssebo oli akati uliriza kati ninnyo omuntu wabaawo enjega ng'eyo osobola okundescribingira nze nga munamale mmanyi psychologically ngenda mu shock njagala okutaasa obulamu naye omukulu batutegeeza nti yagezezza nako
abagubati kakati yenna alaba omuntu eyakubya amasasi ago ne muludda mwe yakubidde n'ebyabaddewo ng'ate motoka yasigadde eri mu motion egenda fe abamu abali batuddeko mu bibiina nga ebya target ekintu kye bayita motion versus moving object oyo omutemu yaba tasobola kuba abantu bonna mu motoka omwo n'akola ki n'abamalawo kubanga emmotoka yasigadde etambula unlike kubizire instances zibaawo nti ezimu tebazi kuba na mipiira bayimirira ekitegeeza nti olwo omuntu oyo bamuyimiriza n'ayimirira endala ne bazikuba emipiira si zonna nti bazikuba emipiira ezimu bayimiriza buyimiriza oli n'akola byakoze n'atambula n'akola ki n'agenda kanyolagana akabaddewo nemmotoka ng'etambula omuntu n'afuna n'agira bw'ati nange kambeere nze wano bankubira amasasi ndaba mukwano gwange bamukuba amasasi nti kati nsikande buleki akati nyimirira nninde sijja kuvaawo awo bekidde biringa bwe bityo kyenfuna akaseera ako kiba kudduka era nange andi ngamba ntikatugamba abantu batugamba baboyogerako aboogera bamuvunaana nti omusumba teyandivuddewo Mukrugessive Kenya kyogedde bulungi mu security yatutegeeza yasse handbrake good napozinga napozinga namala okupozinga uliriza apozinze ng'ekyali mu motion ate okitegeeza yabadde mu motion uliriza okuba kwabadde mu motion n'emmotoka incident y'okuba ye yasoose ng'emmotoka eri mu motion emmotoka oluvannyuma eyimirira kubiriwo awuliriza kubiriwo ate nze nabadde njivuga kubiriwo emmotoka eyimirira emmotoka eyimiridde oledda mu senses ze waliwo all clear message ejja mu bwongo bwe gye tuyita all clear message byandi breaking katuka nkulaga ekifaananyi ze nkusigira ekifaananyi all clear message fena tugifuna mu bwongo nti amasasi gabadde gavuga kati gasirise nebe gaba gasirise bwe nfuluma wabweru ani akuba kanzizeeko buzza ono ali mu kubologa munnange omuntu uliriza ate ebyo biveeke byabaddewo ngonna oli alina okugenda agenze oba yavuze kati kino kyemwogerako kyemwasibako ateeka okuba nti yavuze direction y'emu n'abatemu gye babadde balaga naye nga ye ekigendererwa kye kwevacuatinga himself ne munne okuva mu kifo ekyo kubanga kyabadde kyabulabe tugende mu statement bw'oba musirikale ng'oli mu kuwa statement oli mu kunoonyereza shooka omuntu gy'abaamu ng'amasasi gavuze asobola okugoba n'abatemu oli musirikale nkutidde asobolera ddala kisinziira ku resilience yo gy'olina ku mutima ate kisinziira obuvune bwe bakutaddeko kisinziira ne level of the threat kubanga omuntu asobola okukuba naye ng'olaba atakubadduka omanya nti ono munafu naye nze mu kyange ojajja kiyita mbu yabadde agoba wabula omutemu nego yabadde atemula bonna mu kuva mu kifo ekyo mubadde bekolyako ebikolwa ebyo bonna bakutte ludda lumu direction y'emu buli omu oluvannyuma n'akwata erirye era ono ekiwejjowejjo kye yakoze nange kye nabadde nnyina okukola kuva mu kifo ekyo amukubye tamutegedde obudde bwa kiro ebifo biri ebi ne boogera mu VIP protection bakugamba nga oba oli ku escort oba oli mu convoy singa bakukuba va mu kifo bakukubira wabula genda mu bifo bibiri poliisi eri okumpi oba eddwaliro eriri okumpi. Webale nnyo, thank you so much. Namuŋŋoona we baamukubidde eri waggulu ovaayo mu junction eyo eriyo national housing era poliisi eri awo kumpi Namuŋŋoona orthodox eddwaliro liri kumpi era oli bwa poliisi oli mu kuwandiika statement does it add up kati ompadde bulungi mu VIP protection genda ku poliisi ekuli okumpi genda ku ddwaliro eri kuli okumpi approximately Namuŋŋoona ku ddwaliro orthodox eddakiika 5 teziwera ne ku poliisi eddakiika 5 eri awo era teziwera okugenda emulago kati kankubuuze okuva wano okutuka ku ddwaliro ly'aba orthodox liri okumpi wano watwalawo obwoni mmeka otwala eddakiika mmeka lwaki mba ngenda ku orthodox ngamba
andi uliriza nyina wenkuleta wano waliwo eddwaliro lyaba orthodox wano nyini wetuli wano uliriza wano waliwo eddwaliro lyaba orthodox wano wetuli wano kikutwala eddakiika mmeka dakiika ntono nnyo dakiika mmeka dakiika nga 3 olimanyi we liri mmanyiwo liri luddawa yogera oluguudo eriri wano nkakase nti omanyiwo simanyi we liri tomanyi we liri naye okimanyi wano waliwo eddwaliro eryo singa ofunidde obuzibu wano olowooza abantu bonna Bugingo bonna bamanyi namuŋŋoona bw'afaanana mu kaseera ako ak'obuzibu era ekisobodde okumuggira mu maaso mu bwongo bwe nange ne bwe banfunye obuzibu wano bulijjo naye muntu gatukiteekamu nti oyo batutte Mulago Mulago bw'aba nga badde adduka Kiwalazima n'agenda ku Northern bypass n'agenda Kalwerwe n'adda e Mulago lwekwabadde okumpi eddwaliro ly'e Kasubi ery'e Kawaala KCCA Health Center weeryawo ne Kawempe kati kankusese kawuliriza mu kitundu bamukubidde ono gayi baba yasobodde okuvuga emmotoka n'ava mu kitundu ekyo yabadde ali out of danger enda ku statement ya VIP protection tidduka ne police vaawo eva mu kitundu ekyo kubanga wali eddwaliro kati gwa wali police na wali eddwaliro oyo gayi bamukubidde eyo mwennyini bamukubidde era ye zone ki ye zone yemu baba yavudde mu kifo ekyo ng'eddwaliro liri next lyabadde Mulago yakoze the right thing Pastor Bugingo ye muntu kubanga abakoze ekintu ekyo babaddemu eriyo ate balire Pastor Bugingo si yasoso kikola kwate mu following amawulire ekine yevuga ne yetwala emula nkutidde ani yasooka nkubulire yasooka waliwo omwana babita Saalongo ali ulya oyinza kwata mumanyi ali awo Mmengo Saalongo mubiru musubuzi wa mukikubo gwe bakubira ku gate ye anti oyinza kwata bimanyi Saalongo mubiru olibuuza nde ndikubuulira naye kati mwine ekifaananyi kyemusiigira abantu bano bannaffe abaayonka endiga abaayonka ente okuba nti bategeeranga ensolo naye omusajja kyeyakoze kyekyo ekyobuntu omuntu ategeera omuntu ali security conscious kyalina okukola nsobola kufunira buzibu wano wendi ate nogamba nti ate nsigalemu eri eno era nvaamu naye otugali mu VIP protection police ekuliyo police eziri katuwuliriza we bamukubidde wennyini police eri meters nga 2 we bamukubidde kale wamanyi batamanyi naye kyeyakoze kuva mu kyeyakoze wemugamba nti ye muzira wange kuva mu kifo ekyo awali obuzibu abaana bayine kubanga nebera convoy bakugamba mu VIP protection ntobe motoka ziri 10 bakwasizzaako emu omwenda temuyimirira mu investigations bannayuganda abeebuuza ebibuuzo bino oyinza kuba describing otolina yebuuza why was he discharged at night after ICU mu investigation kati kamala okubuuza ani yalabyeko Bugingo mu ICU batugambye yetutemuwasi oli batu banti mbuti kati facts weziri tuvula ndi mwakoze n'ensobi mwaddidde akantu kali ako ku casualty e Mulago emmotoka yabadde parkinze nga massa babadde batadde Richard wayisewo omusaayi ne mugiyita crime scene bannamawulire obadde mukitambuzanga ki crime scene emmotoka ku crime scene yavuddewo yagivuze era yabadde era akkirizibwa era yakoze kyattendo nnyo okuminimizinga number of casualties musuma Bugingo muzira mumuvunaana ki kyabutafa Bugingo omusango gw'olina lwaki tewafudde kyokka kye mumuvunaana abayosi nzo nansonyiwa sivumye nenze nkubuulidde generation yonna ekulidde ku mata g'ente ekulidde ku mata gannaka abeebuuza kino why was he discharged at night oyinza ba describing investigation abasawo omusajja ono yaddukidde mu kifo ekituufu ne balaba nti ebiwundu bye yafunye ebiwundu bye yafunye ate Mulago ye rifaaro kiki ekyabadde agent time sikusevinga bulamu lwa Richard ye rifaaro kakati bw'aba yakikoze ngamba bw'aba yakikoze omubanja ki mukulu bike what was very urgent ngamba bw'oba okimubanja bw'oba okitegedde omubanja ki ayina namuŋŋoona orthodox
awo wakyamu ekyo kifo kyabadde infectious mu byobulamu bebata nti epaati eyo yabadde ndwadde. Gwatugambye nti ogenda ku poliisi ekuli okumpi okuva mu kitundu ekyo mwafunidde obuzibu. Waliwo eyeekawaala, waliwo neyennamuŋŋoona. Awo wonna eriyo ogiraba yabadde nfu. N'eddwaliro yabadde nfu. Era we yatambulidde n'avuga omuntu n'amutwala emulago gwembuulira. We yatambulidde okujja okuvuga emmotoka eyo okutuuka emulago. Ekyo kyekifo ekyabadde safe. Musumba Bugingo okuvuga adde ekawala eno kasubiwa. Teyazze kawala. Yazzeewa. Tamusebo. No yavuza. Katulaba byemwogera nti mubimanyi. No. Okay, yavuza ddawa. Byemwogera nti mubimanyi. Grace Buke yavuza ddawa. Musumba okuvuga zonna trail ziraga yavuze nadda ku Northern bypass. Ngali mu kusavinga bulamu bwa Richard. Nobwe yabadde jukira bayira wanti yabadde principal mu motoka eyo. Yes. Ate jukira nti naye mwe nyini yabadde amaze okufuna ebisago. Nobwe kyabadde kikulu nnyo kubanga mwe kyemwagala mbadde mugache muliko kyemwesibyeko wadde bakuba yandibadde abeerawo n'avaamu n'akwata ne mumbinabina n'ababuuza mmwe how are you. Uganda bagaye ebisago tebabirabako bakole kyebabitunge. Waliwo yabuuza ekyo why hasn't he not just statement chawedde. How did he leave Mulago at night because his car was taken to Wandegea police. But how did he did what? How did he leave Mulago at night because his car was taken to Wandegea police. Kakati kamala okubuuza mulimu ebibuuzo ebimu bye babuuza era kyennakugambye nti abayonkente bejjayo mangu nnyo nti Bugingo bw'abanga afunye obuzibu ng'emmotoka efuuse exhibit oba efuuse ekintu ekiyinza okukozesebwa mu musango ogwo gwafiiriddemu omuntu ogwabaddemu na attempted murder. Emmotoka mu Kampala mwonna n'emikwano ne gavumenti ne poliisi zonna zaaweddewo yageze na 99 wuwe. Era poliisi eyamuwerekedde. Poliisi eyamuwerekedde omujja kati nkugambye ssebo these are facts. Era yavudde na poliisi mu ddwaliro okutuuka ewuwe. Bino bibuuzo byenkuuza bannayuganda bye babitadde ku mukutu ogwa Twitter. Bibuuze. Why are there no pictures of the victim bodyguard both at the scene and at the arrival of the hospital? Kakati kamala okubuuza nti wabaddewo yabaddeako ebifaananyi nga babakuba amasasi. Ennaku zino ensangi zino ebintu bibaawo essimu ziba kumpi nnyo. Sawa 3 obudde bwabadde bannayuganda balabadde kumpi. Kati oli bawulira amasasi ng'ojja mangu essimu ng'okwata emmotoka yina etambula wuulya okwata. Bannange twambale embeera eyabaddewo era kyovuddula nga nze nziramu. Bannayuganda kyabo era bajja lumalayo statement eyo nti bannayuganda abaayonka ensolo babuuza naye tosobola kuŋŋamba nti bakuba amasasi nti essaawa y'amasasi gavuze waliwo akwata afiriminga kyabadde stage managed nti waliwo ali okufiriminga. Waliwo ebintu byemumanyidde nti bakubye abantu singa bakubye ddereeva basoose kukuba ye n'agwawo ne bakuba neyabaddemu omulala naye n'agwawo emmotoka yandisigaddewo ne mukola byemwagala ku mirambo gye mwagala n'okyusa n'okukuba nga gusindisa amannyo n'oweereza kino ekifaananyi n'oweereza nekiri. Ebibuuzo bino bingi. When did he communicate to police after shooting or after shooting or after recovering from ICU or after arriving at Mulago? Kakati kamala okubuuza poliisi yakitegeddeko. Nkubuuza poliisi yakitegeddeko. Katwogera ffe va ku bali abayonka ensolo. Poliisi yakitegeddeko. Mu budde ki? Ddamu yes or no. Okukitegeerako. Poliisi yakitegeddeko. Okukitegeerako kikulu. Poliisi yakitegeddeko. Mu budde ki? Akaseera ako kennyini poliisi we yakitegeereddeko we yayingiriddewo. Akaseera poliisi we yategeeredde kubanga poliisi teyabaddewo. Uliriza. Abantu bakulaba. Katuyagala nkugambe ki nti mu ddakiika 3 n'obutikitiki 4 n'ennaakani mulimu ebintu byemubuuza. Bannayuganda bakulaba. Mulimu ebintu byemubuuza ate bannayuganda ki
bamaleeyo bannayuganda kuba bannayuganda bonna tebayonka nsolo. Grace Bukenya. Bannayuganda balina ebibuuzo bingi bitannaddibwamu ku ekigambibwa okubeera assassination ku Pastor Aloysius Bugingo. Ebibuuzo bikyali bingi. Oli ne yeebuuza naga emmotoka engeri gye yazze ng'enyirira nnyo nga there are a lot of questions. Kati ngamba ngamba boze bamanyi zabadde zitya kubanga nzindagala nkutegeeze 2008 New Year's Day nafunako incident bwetyo sali mu Uganda ne convoy mwe nali convoy eyo nekubibwa ne ffenna abaalimu abaawonawo abavaamu ffenna twasibira mu ddwaliro omuzungu yatusibiza mu ddwaliro bwe twava mu ddwaliro bayina akafo ke bayitanga Muraro Recreation Center MWR ne tuyingira ne tubeerako okumala ennaku nga 3-4 obwongo nga bukkakkana oluvannyuma ne tugenda ne tukola statement. Kati muli mu bintu bino ebya poliisi ya leero ebya advanced ebintu byekola poliisi yaffe ebya advanced nnyo teri kubyamu biri ebyabamuyonka nsolo ey'endowooza y'abamuyonka nsolo ebaveemu. Abaana beebuuza amasasi agakubiddwa era njalo kinyonyole mu pisto kuba batugaye bastola yeyakozeseddwa twakitegedde luvannyuma. Bastola amasasi bwe bagakuba njagala kumanya oba n'oli amanye nsobola okubeera ne gakuba nzekka n'otutabaako kyofuna. Kyekiri kye nnakugambye nti incident eyo okugwawo nti etandise emmotoka yabadde mu motion. Sorry, emmotoka kyetuyita moving object versus motion. Eyabadde akuba nekiyabadde akuba kyabadde kitambula. Abakugu abatulaba abamanyi okkuba abasoma target kati bino tetubiwulira bana abayonka ebisolo tebasobola bitegeera. Moving object versus motion ekintu ky'okuba kitambula naawe otambula emirundi egisinga tosobola hitinga target eyo gyobadde osinga kwagala kyovudde olaba nti jakubira oludda lwa principal era ye nga mukakafu nnyo nti principal amumaze naye yabadde ayagala n'okulozaako kwoli gwali naye co-driver. Grace Bukenya wano oyinza okuba onvuga speed esasi yeswetuwera kya motion nkitegeera you're right nti oyinza okubeera ne target nga tekola kinga nandirabye amasasi wano erimu wano naye amasasi gano limu 2 3 4 5 6 7 8 9 kumpi galinga gali mu kifo kimunga kakati nina saagala genda mu nnyo n'ekintu kikulaga nti omuntu yabadde kumpi nnyo yabadde kumpi nnyo naye olaba yabadde nakundabirwamu bw'ati n'alema okuba mu katuli akamu amasasi ago gonna eno emmotoka yabadde etambula kyovula nti yasosa nakuba eno nakuba lino nakuba waggulu nakuba wansi emmotoka yabadde etambula ate nga naye atambula kyekyamusoboseze oba kyekyaleesewo omukisa nti yakubye abantu abadde mu mmotoka ate omuntu omu naawona. Naye senga emmotoka yayimiridde era senga yabadde mugezi nasooka nakuba avuga noono eyabadde mu position ya principal yabadde amufuna nga batuziza tukiraba nti basooka kuba bagoba oluvannyuma ne bazingiza emmotoka. Kati ku mulundi guno Katonda yabadde ku ludda lwa pasita lwaki tetukyebaliza Mukama. Kituddeyo ku kiri basitola basooka okuba amasasi nga ndi wano nesitabeera affected nesitabeera affected oba omuntu omulala pata endala kinetafuna bisago ekibuuzo kyobuuza nakikuzeemu dda Katonda bwe tuli wano sisobola kukuba wano bwoti ng'oyimiridde nange nyimiridde omuntu ali wano bwe mbanga njagadde omukuba nesimu kuba naye tekisoboka okuba wano n'ali wano ne mukuba kubanga totambula sitambula naye singa oba otambula nga nange ntambula emirundi egisinga tageti eyo ebeera nzibu nnyo
tuvutola nti matankane ate nga kikulaga yabadde kumpi nnyo n'emmotoka. Gwesibu Kenya essasi lino liba terikwata muntu avuga ate liri mu position y'omuntu avuga eryo erikwata omuntu avuga era liri wano omutto guguno era yayagadde kuba avuga naye n'alemererwa kubanga emmotoka yabadde etambula kwegamba bw'okiwumbawumba mu bufunze fe tuvumirira ebikola bwe bityo byabutemu ate mu kaseera kano bannayuganda twandibadde tubeera bumu kubanga olwaleero kiri wa Bugingo enkya kiri wange nabaki emmundu zino tulowooza nti eriyo emmundu eziri mu mikono emikyamu sinakulowooza kino kyongera okukakasa nti eriyo emmundu eziri mu mikono emikyamu kituufu nnyo kubanga twetooloddwa ensi eziri mu ntalo ate nga teriyo gun control okiteeka ku ADF ADF weeri bw'ogenda Sudaani ziyingira Somalia eri kumpi ne Uganda obukabu buswali ka boda ka Kenya katono nnyo ate wano ng'oyingidde zonna emmundu ziba ziyingira ezo ezikola ebikolobero bingi ebiki ate era tutalujja tugamba nti wanti omuntu yakubye nti oba yavudde wala era bantu bannaffe mmwe abali naddala ku ludda lw'opposition ebintu lindako eno message abali ku ludda lw'opposition ebintu bwe biti ne bivaayo ebyobulabe bwe biti ne mutandika okubisanyukira ne mutandika okubikubira mu ngalo bannaye mwegendereze lumu bajja kwambaza ekintu olabire ddala ng'ate kwegamba kikutuuse nga gwe mwennyini eyakikoze ate nga bambi si ye gwe naye okukyamuukirira n'okweyisanga ensolo ku bantu abafudde ekintu ekyo eyo trendi nkyamu. Okkiriza nti Musumba Bugingo mazima kubwabeera ku kituuti entalo nnyingi ze yeeyingizaamu eno z'abasiraamu eno za byabufuzi z'abasumba banne don't you think is creating a threat kati njagala owabula abantu abalala ba principle baani oli ku kituuti egwe alumbye abasiraamu olumbye balokole banno olumbye abantu sekinnoomu olumbye ebibiina by'obufuzi ng'oli ku kituuti isn't this creating threat to himself? Obubulizi bw'enjiri bw'oba obwegendereza ennyo tebulina boundary. Obubulizi bw'enjiri era olulaba NRM bali banyize nti abasumba bano batusojja n'ebiringa bwe bityo obubulizi bw'enjiri tebulina boundary. Emirundi egimu busala naye nti kiki kya message kijaba akuwa message kijaba aleese egatta ku ggwanga egatta ku ne olukuba nti entegera yaffe si yemu abamu tubatulowooza n'abasiraamu be badde bamwogerako badde obiraba ŋŋamba n'abasiraamu be badde bamwogerako badde obiraba ebeera njiri bw'obeera nga gwakola ate si basiraamu bonna uliriza ebigambo Musumba Bugingo ng'oli mu kunoonyereza ekyamuviiriddeko kati nga kigambo ki ebigambo byazayogera ku principal w'NUP najja n'ayogera ku dayo eriva ku byeyiva basiraamu yayogamba ki ebigambo tewabira oli musi yagamba ki mbuuziza gwe tunyumyamu engeri gyalumbamu obusiraamu yali abulumbye ddi omwana w'ebintu waliwo ebintu abantu waliwo ebintu abantu bebeeyambaza n'ennaku ezo waliwo ekintu ekibadde ku Christmas mbu abasiraamu bagambye mbu ne mama wo taba musiraamu togendayo tokola kito abasiraamu bagambye ddi oli yabadde muntu n'avaayo n'akanyiririke n'akateekawo kati gongo kyaba eddiini y'obuyisiraamu ejjuddemu emirembe kubanga oli yayisizza wakanyiririke naye ng'okikiriza nti Musumba Bugingo alina ebintu byasuka obubuulizi bw'enjiri omuntu yenna abulya betuyita abaawule abali anointed abateekebwako amafuta okubuulira enjiri oba okubuulya irimu abasiraamu biki tebalina boundary. Asobola n'okubuulira nga kwola agenda kubuulira bibeera mu kisenge. Yes, I agree. Kakati gwe ng'ovaayo ng'oyomba naye waliyo ze tulabanga zino ntalo nga weetondera entalo njagala kulaba ka video ako bankalina oliwa security njagala describing olabe nti yandibanga ne kennyini yeteeka mu danger
awantu awateetaagisa ebyo bibi bibimu ku byamasasi munnamawulire leka gwe leka va ku ssimu byononya tojja kubifuna tudde ku kikolwa ekyakoleddwa ekikolwa kibi nnyo bajja kikola ku munnamawulire bajja kikola ku mubulizi w'enjiri bajja kikola ku munnayuganda yenna naye ffe tugamba ekikolwa kibi era kya butiitiizi naye okimanyi nti entalo nyingi zebyeyingizaamu kakati waliwo ebintu ebimu byetukola ku nsi byetukola ku nsi kuno nga oyinza gwe kukikola naye oli n'akiraba obubi oba n'akiraba bulala ye n'ateekawo olutalo gweotatadde lutalo nze ababuulizi b'enjiri ababuulizi ba irimu ababuulizi baki okuva lwe nakimanya tebalina boundaries ku njiri zaabwe oba kukubuulira kwabwe nga baagala otulyowa emyoyo gyaffe okutukakkanya n'okutuwa ebyokulabirako kakati ssebo era nze ŋŋamba omwawule tasobya omwawule tasobya bw'abanga ali mu kigambo abulira kigambo kya mukama tekiriko boundary sheik baba walimu tebasobya bw'abanga abuulira kigambo kya Allah nga awe ebyokulabirako talina boundary kubanga ebyobufuzi byonna bitambulira wamu yesu bamuzaala nga waliyo okubala abantu bw'abeera nga mu kanisa byonna byali byabufuzi ebyo abatayagala gwawagira okwo si kwawulayawula ate ng'alina kugatta abantu kakati nze nkugambye kino nti waliwo eddembe eriweebwa si yasoose tumanye ba Reverend Fathers bangi tumanye abaawule bangi tumanye bamasheika bangi nga ye ayogera lulunye nti nze ono ekino kyekyange kakati eyo ddembe ye nga ye wabula nze bw'aba ayogedde nga tekijja kunkyusa lwaki kinnuma nera genda bugenze mu maaso n'obulamu abakyebuuza ebibuuzo n'abakuba gudiigudde obagamba bugambo kinga tumaliriza abakuba gudiigudde ekyo ekintu si kya buntu ekikolwa ekyo kyovudala nti muwali mu kutandika nagambye gutunuulira nnyo abantu abali emabega w'ebikolwa ebyo abantu abakola ebintu ebyo nze nazudde ekizibu nti generation yonna ekulidde ku mata g'ebisolo nte nido biki era abamaama muyonsa abaana okusobola okutegeera nga abaana naye ennaku zino abantu balina entegeera gye bategeeramu nga yansolo n'abantu abakola ebintu bino gavumenti nga terina gwe yali ekutte nti tubakutte baabano basibiddwa emyaka gigi na 3 emisango egimu abagira gizibwa giba mizibu nnyo olumu okutuuka ku kinyusi naye ate tukkirize nti waliyo abakwatibwa mu madda ze tubadde tulaba ne mu criminal session ene ebaddewo omwaka ogwo oguwedde gwa Susan Magala ogwa Nagirinya tulabye nti abantu abamu babadde convicted ku bantu abangi abazibattibwa mu buyitirivu owulira Muslim clerics baani akati owuliriza andi akati nze kwanti ombuuziza ne nkubuulira ewakisigadde nti oba abantu tebannabakwatibwa ate waliyo n'abalala ddala abakyawozera ku misango egyo bwekito gy'okuba abantu amasasi kati tuwe ekyanya nze njogera kino nti akabinja akakali emabega w'ebikolwa ebyo one day lyonna lyalittemu tosooka kunzija ku mulamwa akabinja akali emabega w'ekikolwa ekyo one day bannange mujja kukwatibwa ate abantu abo tebasula mu ggulu basula mu ffe gye tusula kati munnayuganda ali eyo bw'oba omanya abantu abo tegeezaako poliisi kubanga bekinabawunsinga nekiddebekete nga gwe landiroodi abadde asuza bukenya attagundi naawe kijja kukola ki kijja kukutwaliramu kale n'olwekyo ebyo bikolwa bibi
ebyo bikola tubivumira bano basinga government tekishoboka ate singa abantu bona singa mu Kampala mwana abantu bagwa mudda lwaki bakyayina bagwa mudda lwaki bakyayina obumenyi bw'amateeka buli dynamic obumenyi bw'amateeka eno si ya government osobola okukola amateeka twabusangawo nakuwadde story ya Good Samaritan gyatandikira yali ya mutemu obumenyi bw'amateeka twabusangawo tugenda bulekawo okuziyiza n'okukendeezaako ku level kukyandi bagikola ki kikwanda kikolebwa bannayuganda yonna gye muli mubeere bagumu abantu abakola ebikolwa ebyekika bwe kiti one day mujja kukwatibwa akumata kumira mpeera Uganda Eyenkya.